Yes, buterevu nkwandiza ku Fadi TV uji essaawa eno. Nenda kusaba subscribe nga atompere video no ka like. Mwasibye mutya, muli mutya, mujebale gye mutisizaako engalo essaawa eno. Wabula ngenda kusooka nkusaba subscribing atompere video no ka like. Mbagala nnyo era mbebaza okubanga mugyekumiddeko Fadi TV uji mbane updates mbana amawulire agaba gatambatambula mu ggwanga lyaffe Uganda ku side y'abantu ab'enjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda. Bagita Fadi TV uji mbagala nnyo era mbebaza okubanga mugyekumirako. Ntumiddeko bannayuganda abali Kata, Nakasiita Rosette nkutumiddeko, Viti Aisha nkutumiddeko, Nakato Judith nkutumiddeko. Naawe gwe na munnayuganda gy'osinze okubanga ogyekumirako, nkwagala nnyo. Babiri Ettawuba nkutumiddeko, mwe bali kubanga mugyekumirako. Bannayuganda abawangalire Saudi Arabia, abawangalire Kata, abawangalire Jordan, abawangalira mu ggwanga lya Bahrain mbatumiddeko era mbebaza okubanga mugyekumirako. Eno bagita Fadi TV uji. Bw'oli mupya subscribe ate onyige ne kade. Ensonga za Hassan Ndugga nazo zikutte wansi ne waggulu. Hassan Ndugga bamuli bubi baagala kumusibisa. Essaawa eno Abdulmulasi yeegase ku family ya Alimpa Ronald. Bano baagala kusibisani Ndugga. Alimpa agamba lwaki Ndugga yabba ssente ze. Kyekibuuzo kati kigenda mu maaso ssaawa zino era kingamu ku mawulire agatambatambula ku ssaawa eno ku mitimbagano egisinga ku social media bw'otunuulira platform zisinga ez'amawulire agabakyali bano basatu bakyatambula nnyo ku social media. Ebuzibu bwavudde ku ssente balemeddwa okukkaanya naye ng'ate abantu abasinga bavudde nga bagamba nti Alimpa yandibadde asiimako ku munne. Omuntu newakola ebibinga bingi naye ng'akoledde ekirungi ekimu, ng'akoledde ekirungi kimu toziika kirungi kyakkoledde, ebibi biziike n'ekirungi kyakkoledde. Olw'ensonga nti yataasa obulamu bwe n'essaawa zino beegasse n'ani ne Abdulmulasi beegasse n'Alimpa, famire ya Alimpa yonna baagala kusibisa Ndugga. Bagamba lwaki yabba ssente za Alimpa. Ndugga bamuli bubi naye ng'ate kyeyakola tekyali kibi okuyamba ani Alimpa nga gudde ku accident. Sabawo nsobi yonna, sabawo mistake yonna gye yakola okutaasa Ronald Alimpa. Essaawa zino bamukyukidde, bamugiddeyo enjala, bamulaga omutima omubi, bamulaga empisa embi ezitabangawo. Ndugga agenda kikola atya? Kubanga bamuli bubi bano, bamuli bubi. Babingizaamu ne poliisi, baagala kumusibya. Simanyi wa gye binakkira naye nga zo ssente zifuuse ssente. Abantu abasinga bagamba nti Alimpa akyali ku kitanda mulwadde n'essibira alemeddeko n'amagulu gakyamuluma n'ali mu mutalo. Kikanga ate omuntu gwawalampa, omuntu gwataakinga, omuntu gwalumba ye muntu yamutaasa obulamu bwe okubanga tafa. Wasinga tiyali Hassan Ndugga simanyi Alimpa kati ssaawa zino bw'ali, simanyi nti oba asinga kati waali ku nsi kuno. Bwe tuddambya amazima tugereko ku mazima bannange, tugereko ku mazima tuleke okubikkirira amazima. Singa Alimpa waali abaana basinga bonna baafa naye Alimpa kuba ne Ndugga agamba yetwala Alimpa mu ddwaliro naye ng'amanyi yafudde dda, ng'amanyi atwala mulambo. Bambi n'agezaako n'alaga omutima omulungi naye baava. Eno famire olemwa, famire ya Alimpa olemwa. Eno famire ssente zaabamalamu nnyo era abantu abasinga bavudde nga bagamba nti famire ya Alimpa baavu nnyo, baavu mu mutima, baavu ne mwoyo, baavu mu nneeyisa. Kugamba bo baavu, obwavu bwabatuuka buli wamu. Musubscribing ate musigale nga mumfollowing tumitenga mu video enaabezeeko. Mweraba.